za Sheebah lyerinnya lyo Sheebah oba just wali bali kutuuma buto ono gundi ye yali ntuuma Mukunja yaŋŋamba muno nti olwolimba lwa Bayibuli gamba nti yenze King Sheebah kakati olwolimba kwekola ki kwekuteekako nti King kuba olimbu ye Queen kati gwe King Sheebah katwagala muvuganya mboli kale yansingako ya ennyimba z'endala nange kati yenze King ye Queen Mukunja wano nga akusemberedde nnyo mu kifaananyi Mukunja yakuwasizza oli mukyala we toli mukyala wa Mukunja Sheebah sinamanya nsuumu nawe ndaba tijja simuyambako kuyimba tanakugamba kituufu Mukunja Sheebah omwagaza ki mukyala we nze gye simanyi byakuyimba naye Sheebah tonamanya kituufu kyagamba naye gwe oyagala ki nze nange engeri gye nalimu amasanyu nange kasonyongerayo nti oba kuyimbira abantu nja kuyimba ate bwakuwaza Mukunja omukyala ono omwagaza ki what is your intention mukyala we Sheebah neda ati jakisa kiri bwe kite ku Sheebah nalabirako ebintu bingi Sheebah ono kati gwolabyeko akatambi kamu n'owulira nga naawe mulo weesika naye olwo wonaalaba obutambi obulala obusinga naawe Sheebah yabeeranga kukuba okwo ate abantu bano jjukira abantu bayingiramu mentality nti woolaba omuntu omulalu ku kkubo bo balina conclusion zaabwe nti eiza yagwa ddalu bamuloga oba njaga era we baba akayagala okuyambaga mama fina jjo tuyambe gavumenti ejje tuyambe kyokka ng'ate naawe amuliraanye gwe osobola otaasa oyo muntu muno oluusi tebiba bintu bingi byaba yeetaaga kati nze nakikola ku Sheebah ne ŋŋamba Sheebah kabeerenga for the living for the testimony eyo gy'oyogedde okitegeera Mukunja ng'omuntu okitegeera ng'amutunulako nakkiriza n'abalala abakyali ku kkuba abalimu eyo embeera ng'asobola obaamu essubi n'agamba buyinza okukya nenkola ki Mukama nange nansitula nandeeta bw'atyo ne tutandika obeera ffenna nga waliwo nadde nga nti nze ekigendererwa kyange ekyasooka ekikulu kyali afunye ekyokulya afunye waasula full stop naye kati we mmala omutwala ng'afunye enju mwasula ne nfuna akasimu waliwo omusajja abeera nansana bamuyita Mr ADC naŋŋamba Mukunja webala omulimu gw'okoze naye ofaayo wenjija nennono omuwala oyo ne mmutwala ne bamukola fooling body check up okumukebera omubiri gwonna status ye obulwadde biki ne mugamba sikirinako buzibu kati ne bajjawo amamotoka gajjawo ne bamuvuga ne bamutwala kati mune Mukama najja akola bubi ne bagenda omala omukebera ne bidda bulala okitegeera status nga positive ya kati awo nali sikyalina kyakkola nga tolina ngeri gy'osobola gamba nti ate kati Sheebah kammuleke jjukira bwe bamala okuzuula mutandikirawo eddagala awo wennyini kati nali sina ngeri gye nsobola ate mugamba kati nkutadde kati awo ne tutandikira awo okufaayo amize ku ddagala obulamu buli butya bwe bityo kati nennoonya ne ŋŋamba ye kati akole ekijjukira ffe twebeerera mu ghetto olina okeera ku makya n'ogamba ngenda kulya ki Sheebah alidde ki ne bakyali bange beti mbanga ompa ku cutaways bw'oyo omukyala for people to really understand the story as we talk cutaways bwerimu bungi nnyo ya bonna obwo people to see the transformation kati so awo embeera eyo nendaba nga obudde bwe obusinga abumala ayimba nemmanya nti alinamu talenti y'okuyimba nemutwala mu studio era namusanga ku street nga bamuyita Sheebah nga ye Sheebah kati okwongerako King nali mwongerako nga tumugulirawo social media platform nga wooteeka liko lya Sheebah lyokkawo omuntu wasaakinga baleeta oli kati nenga tutaddewo njawulo ki kwe kuteekako King tusobole obbaawula so awo Sheebah kwe kutandika ne tujja nga bwe tuteera tuze twasooka n'akola akayimba Bayibuli gy'olina n'akola nina ebbuba ne tukola tubeesibeko naye kati twakoze waliwo akayimba kapya ke tulina gye kali ku YouTube bakayita twadiba bungi obuyimba buli awo Jackson tubukoze so Sheebah endongo ajagala ebyaddala mugamba akuyimbiremu so kati katono nnyo nga tetunatuuka ongambe bamuno ne bamukubira status and so Sheebah obudde no butukutte so omwami yakugira omumanyi yakusiiga so kati ali ku ddagala oli ku ddagala Sheebah
Are you using this to change the society? What dreams zo eri Sheebah chi nga tumaliriza bichi biroto byo? What do you want her to accomplish with her? No, njagala nnyo like abeerewo nga Mukama kuba nze sina kye nsobola salawo ng'omuntu naye nsaba Mukama akole ebyamagero amusitule Sheebah agende nnyo mu bbanga kubanga abantu abafaanana embeera Sheebah be yalimu tulina bangi mu buli katawuni akali mu Uganda weebali kati njagala n'abantu abo abalala bakiyigireko nti musobola oyambako kwaba abantu nga totaddeemu nnyo jasi mutima mulungi omuntu oyo n'akyuka n'afuuka omuntu. Waliwo omwana eyatadde akatambi ka Faith ng'omulaba Faith oyo n'owa Katsono gwe namulabye omukyalo oyo. So the reason I've called Sheebah, want to encourage you that life can always give you a second chance. Faith asobola okukomawo bano be balemereddwa okubala obulungi ekintu oli waaba nga akaabira katisi ye yakola biki mugende mukwate katisi mumusikeyo ku TV mufune kaalumu mubagalireyo ne Face mubalekeewo mu weeks nga 2 nkugee buli muntu aba n'omuntu we gwategeera Face ajja kudda engulu mumukweke yabeere naye nga we yabeeranga naye wali ng'akyagira bajja kwennyonnyola n'amubuuliremu finally Face ajja kutereera naye newe munaamutwala muziri haabu ajja kudda akulage nti aggwawo. Kaakati tumaliriza King Sheebah tukubiremu akapeera kamusiibula abantu. Yimbiramu abantu. Tifera twadiba ekale twebeerera eno asanga yateggula lwakuba twegumya twadiba bangi n'abatugeya badiba kale twadiba nze nadiba naawe wadiba noono yadiba n'oli yadiba. She has a dream. Awunyemu 360 ewagiddwa